Bana bakatonda mweno mungi malamusako mwenna mulinya la Mukama waffe Yesu Kristo. Njalo okwebaza Katonda atukumya atulabiridde natuusa nate n'essaawa eno nga tuli balamu. Mbebaza ab'emikono abaagalwa abeekumidde ku bigambo bya Prime Radio 91.9 e Kampala, 94.6 saidi z'e Masaka. Mbebaza mikwano gyange bali ku mukutu gwa YouTube abalaba ebigambo bino era ababiwulira mu ngeri ey'enjawulo. Twagala okwebaza era ndi musanyufu nnyo olw'Abaganda baffe abava Toronto, Uganda, SDA Church mwebale olw'okuteekateeka Gospel Island wamu ne management ya Prime Radio. Nebaza omukulu Jemo n'omusumba Nyende program watu bayogera Mukama. Mbebaza mwenna abasinzire ababuuza ebibuuzo abataddemu okusaba kwammwe abagezezaako okuba ku masimu tusobole okuba nga tufuna okuddibwa mu ngeri y'enjawulo. Mwebale nnyo, mwebale ddala Mukama batuweera omukisa mu ngeri y'enjawulo. Goolo ya buli kimu kye tukola ggulu. Basebo n'abanye biseera bitulu bya nkomerero. Yensonga lwaki omulamu okufaana bwe gutuguzze kusobola okusimula gwe nange okutegeera ebiro bye tulimu kubanga omulabe si musanyufu era tayagala ddala gwe nange tusobole okulokolebwa naye Mukama nga bw'atuwadde omukisa njagala okusabira nga nange bwe neesabira atuyambe ffenna tusobozesa okudduka obulimba obuliwo ku mulembe guno. Tuntu eryali nate tuzze okuyiga ekigambo kya Katonda tukyali wansi w'omulamu ogamba nti enkomerero eri kumpi oba kutiisatiisa. Olunaku olw'eggulo twalabira ne tuyiga mu ngeri y'enjawulo nti ebiseera bino bye tulimu waliwo enjigiriza nnyingi nnyo ekwata erowusa abantu omuntu bw'afa agenda obutereevu mu geyeena. Naye tuwalabye nti geyeena eyo teri muntu leero ali mu geyeena. Yokaana 5:28 ategeeza nti bali mu ntaana zaabwe bonna. Era Yesu bw'anajja bajja kuva mu ntaana ezo okuzuukira obulamu obutaggwaawo oba okuzikirizibwa emirembe n'emirembe. Twalabye nti geyeena egenda kubeera ku nsi eno yennyini. Mu kiseera ekyo Yesu ng'akomyewo oluvannyuma lw'emyaka 1000 ng'akomyewo n'abatukuvu ba Mukama yamala dda okujja omulundi ogwokubiri n'atwala abatukuvu mu ggulu emyaka 1000 giweddeko ajja kukomawo n'abatukuvu n'ekibuga Yerusaalemu ekijja. Kati ababi abalala oba ababi abanemera okukkiriza Yesu ne bazuukira mu kuzuukira okwokubiri okuzuukira okw'omusango. Era mu kiseera ekyo omulabe Setaani n'abakuŋŋaanya bonna n'abalowoosa nti basobola okuwamba Yerusaalemu ekijja ne bakitwala. Era mu ngeri enjawulo twalabye nti mu kiseera ekyo omuliro ne gukka okuva mu ggulu ne gubookya ne gubasaanyaawo. Bajja kubeera vvu wansi w'ebigere byaffe fe abakkiriza Yesu okubeera omulokozi. Twalabye nti ekikolwa ekyo Katonda eky'okuzikiriza ababi takikola kubanga akyagala naye abawadde omukisa. Katonda kwagala abagumiikiriza ne balemwa. Yensonga lwaki bayitibwa babi kubanga balemereddwa okuba mu kwonoona kwabwe bajje eri Katonda. Naawe omwagalwa bw'owulira ebigambo bino n'olemererwa okubanga ojja kituufu ffenna tuli boonoonyi twayonoona naye Yesu atuwadde omukisa guno atuwadde ekisa kye okusobola okulaba nga gwe nange tulokolebwa. Kyenva kusaba nga nkwegayirira obulamu bwo ettuntu lino eryaleero buweeyo. Obulamu bwo bw'owulira ebigambo bino nsaba okube ku nnamba eya 0702084832 0702084832 ojja kubanga otegeera enteekateeka y'okubatiza. Sabbiiti eno ennaku z'omwezi nga 3 omwezi ogwa Novemba tugenda kubeera n'okubatiza. Ojja kujja wano ku kitebe ekireka ekya Prime Radio ojje enteekateeka weeri tukunnyike mazzi amangi ofuuke omuddu wa Katonda ofuuke omuweereza we odduke era ove wansi w'obuwambe n'amaanyi ag'omulabe Setaani. Akamugezi akali mukanoonyereza mpuliriza onakubuuzako ettuntu lya leero kubuuzako si mulala ye mbuulizi w'enjiri ya Mukama waffe Sempiira Martin okuva mu Namasuba area wali ekkanisa y'e Luganda ejje ndikuttamadda Kisangaani Namasuba. Twagala okwebaza Mukama olw'obuweereza bw'atuwadde ne Sabbath School yaffe eri Lubugumu ab'Oluganda abo gye mpeereza mu Najjanankumbi district. Njagala gwe nange tugende mu kyokulya ky'olunaku olwaleero ekiriko omutwe ogamba nti obufuusa bw'ebiro bino ebyamagero n'obwekukumi. Obufuusa obw'ebiro bino ebyamagero n'obwekukumi. Katusabe Katonda affe omukulu omuggulu twagala okwebaza nate olunaku olwaleero. Tukwebaza Mukama bw'otuwadde omukisa guno okujja mu maaso g'okubaako ebigambo bye tuyiga. Nsaba Katonda gwe omuyinza byonna okwate ku magezi gaffe n'okutegeera kwaffe. Leka ebigambo byonna bye tugenda okuyiga leero bisobole okuzimba, okutukubiriza, okutunenya, okusinga ennyo okutusembeza ku ntebe n'okusaasira.
tugende okuva mu byokuyiga bino byonna Mukama nga tweyongedde okusemberera nga tweyongedde okutegeera nga tweyongedde okutambula nga gwe kiweesa erinnya ekitiibwa mu ngeri ey'enjawulo n'essaawa zino zennyini tuleese okubaako ebigambo bye tuyiga nsaba otuyigirize nsaba otubuulirire otunenye oyogere gye tuli ebigambo bye tunaayiga leero bisobole okutusembeza n'okutukuuma eri obulimba mu biseera bire eby'enkomerero ogulumizibwe nnyo Mukama obw'ekitiibwa naffe tuwa omukisa bulijjo ku bwa Yesu mulokozi waffe tusabye ameena ameena obufuusa bw'ebiro bino ebyamagero n'obwekukumi tuli mu kiseera kino basobola nnyabo nga tweyawula njawulo ya ssabo n'amakanisa tuli mu kiseera kino basobola nnyabo ng'enjiri ebuulirwa abaagala ebyabwe tuli ku mulembe nga tulina bannabbi ab'obulimba be tuyita ba prophets of prophet bannabbi ab'ensimbi ennaku ezo mwalabye mu butambi obwatambudde omusumba omwe yavuddeyo yasooka kutwala ssente za kizimbe naye mu biseera ebyemabegaawo kyava agambe banne nti soda eno 5,000 awonye endwadde naye nga lisaaki alaga soda alina addictive soda wa bulabe era bakuzeekuze mu myaka nga sisitimu yaabwe ng'ekibumba n'omubiri gwali kukyasobola kontaininga soda ono abasawo bamugamba baveeku bali ku mazzi gokka ate agabuguma naye olina avaayo nga musumba mulamba n'agamba nti soda ono bw'omukozesa ajja kuvumula ajja kujjanjaba tuli ku mulembe guno gw'olunaku olwaleero nga wali abatunda omuceere wali abatunda obutambaala wali abaliisiza abantu omuddo bannabbi abebufuusa abeevugira mu nnyonyi abeevugira mu mmotoka ez'ebbeeyi ziroyisiroyisi yogera ku zibenzi yogera ku mmotoka ez'akabi ez'amaanyi balina private jet n'ebisaawo ebyabwe ku bwabwe naye nga ssente zino ziva mu bantu tuli mu kiseera kino basobola nnyo ng'ebicupuli bingi omulabe sitaani byataddewo gwe nange bye twetaaga okuzuukukira mu kitabo kino ekyamatayo Matayo sura y'omusanvu olunyiriri olw'15 Bayibuli egamba mwekuume bannabbi ab'obulimba mwekuume bannabbi ab'obulimba abajjira mu byambalo by'endiga gye muli naye munda nga gy'emisege egisikula abooluganda baagala tuli ku mulembe guno ng'ebyamagero bifuuse ebyamagero ng'abasumba beeyita baddu ba Katonda bakola ebintu ebyewuunyisa oli n'alekawo omukyala we yasooka n'amudivosi nga n'afuna ow'okubiri tuli ku mulembe guno abaagalwa ng'ebintu bingi amakanisa ge twogerako agandibadde gasembeza abantu Katonda bidongo biduula bakuwa muziki paka kejenge zafuuka dancing clubs tuli ku mulembe gw'olunaku olwaleero ng'amakanisa agogerwa ku mulembe guno gajjudde ebintu ebitategeerekeka ng'ekigambo kya Katonda bakidibya ng'ekigambo kya Katonda tebakyakisoma tuli ku mulembe ng'abantu batuula butuuzi makanisa eyo ne bagamba bugambi nti ekyo Mukama yakola atya yakyogera naye Bayibuli etuwa okulabula mu kitabo kya Matayo 7:15 mwekuume bannabbi ab'obulimba abajjira mu byambalo eby'endiga gye muli naye munda nga gy'emisege egisikula oluganda omwagalo njala kutegeeza si buli muntu eyeeyita omuntu wa Katonda si buli muntu gw'olaba olunaku olwaleero basabo nabajja byogera ku Yesu Kristo nga muntu wa Katonda abantu beenoonyeza byabwe abasinga obungi beenoonyeza byabwe banoonya wakugaggawala bw'atandika b'ekkanisa mu kikoni agenda okulaba tebitambula bulungi naggulawo bulanki endala bakola investments ezeewuunyisa tuli ku mulembe nga ebicupuli by'abasumba byeyongedde obungi tosobola kukeera nkya n'ogamba nti olina bw'abanga mufere tasobola kukola kicupuli kya mitwalo 3 ekicupuli ky'emitwalo 3 wali okirabyeko obina bwali okirabye kale eky'emitwalo 6 nga zaawamu wali okisanzeewa oba ekyakasanvu ekicupuli kyakasanvu nga sente zeekutte wamu wali okirabyeko osobola okuba nakyo lwaki ekicupuli okusobola okukola amakulu kyetaagisa okuba nga waliwo sente ezaddala ku mulembe guno gwe tulimu olunaku olwaleero Bayibuli etugamba twekuume bannabbi ab'obulimba lwaki ayogera ku bannabbi ab'obulimba kubanga waliwo bannabbi abatuufu tuli ku mulembe guno omwagalwa nga gwe nange tuyitibwa mu kitabo kino eky'Abasosolonika ekisooka essuula ey'okutaano olunyiriri olw'19
paka ku lwabiri mu agamba temuzikizanga mwoyo temunyomanga bunnabbi mugezengako ku bigambo byonna munywerezenga ddala ekirungi. Bayibuli egamba temuzikizanga mwoyo temunyomanga bunnabbi. Mu bigambo bino muddu Pawulo byayogera, muddu wa Mukama Pawulo byayogera, ebigambo bino bikakasa era biraga ku mulembe guno gwe tulimu wakyaliwo ebyamagero, obunnabbi weebuli. Obunnabbi Katonda akyalagula, akyayogera ebigenda okutuuka ku bantu, akyayogera ebigenda okuba mu biseera eby'omu maaso. Naye era tutegeere tukimanye ti bannabbi ab'obulimba bafulumye mu nsi eyo bangi. Bw'onaasomako mu bbaluwa Yokaana esooka essuula ey'okuna onyiro olusooka, Bayibuli egamba abaagalwa temukkirizanga buli mwoyo naye mukemenga emyoyo obanga gyava eri Katonda, kubanga bannabbi ab'obulimba bangi abafuluma mu nsi. Tuli ku mulembe guno ng'amalwaliro agali ku kyalo matono nnyo, amakanisa agali ku byalo matono nnyo n'okusinga amalwaliro n'amaduuka. Tuli ku mulembe guno baagalwa nga buli wantu wosanga awali ekibatu tobuuza eyebeera kanisa, awali etannaggwa. Tuli ku mulembe nga bannabbi ab'obulimba twalabyeko n'amaaso gaffe nga beeyongedde obungi era nga bangi ddala. Naye Bayibuli etugambye abaagalwa temukkirizanga buli mwoyo naye mukemenga emyoyo obanga gyava eri Katonda, kubanga bannabbi ab'obulimba bangi abafuluma mu nsi. Omuganda owagala, si buli muntu ayogera nti nze Yesu namutegeera, nze Yesu mumanyi. Si buli muntu gwosanga ku kkubo ng'agamba nti lekoko wonegge yeena. Si buli muntu gwolaba ku tiviyo wadde ku leediyo newankubadde ayogera eby'amazima. Kikwetaagisa okusoma Bayibuli osobole okumutegeera ti owooluganda mufere yeenoonyeza bibye oba muddu wa Katonda. Mu kiseera kino kirimu omwagalwa njala okutegeeza gwe awulira ebigambo bino era abiraba. Tuli mu kiseera ekizibu ddala nga bannabbi ab'obulimba beeyongedde basimba aba Katonda, nga bantu bangi bafeereddwa, obukulisa bulaba ng'obufere, beeyogerako nti bakola ebyamagero naye bwe bagamba nti lwaki temugenda emulago ne mujjanjaba abooluganda. Yesu nga bwe yagenda ku puulu oye Besayida, lwaki si bwe mukola ebyamagero? Babifuleminze, bafeiza abantu babawunzizza, babatadde ku ddagala ly'emitwe, babaleetedde okwawukana mu maka gaabwe n'ab'eŋŋanda zaabwe kubanga bayigiriza enjigiriza etali yawa Katonda. Bwe twali tuyiga ku kanisa ey'amazima twalaba nti ekkanisa eno eya Katonda ey'amazima bassebo ne bannyabo eyina omwoyo w'obunnabbi. Mu kitabo kino ekyakubikkulirwa essuula 12 olunyiriri olw'17 Bayibuli egamba nti ogusota ne gusunguwalira omukazi ne gugenda okulwana ab'emuzadde lye abaasigalawo abakwata ebiragiro bya Katonda era abalina okutegeeza kwa Yesu. Bayibuli etegeeza baagalwa nti Katonda alina ekkanisa gye twayiga, nti ekkanisa eno eyigiriza amazima, ekkanisa eno ejja luvannyuma lwa 1798 yeri organized, efaanana eyasooka bagiyita Adventist kubanga esuubira nti Yesu akoma mulundi ogwokubiri, ebatiza na kunnyika, etukuza olunaku olw'omusanvu Sabbiiti nga Saturday, eyigiriza nti okufa kwebaka, ekuuma amateeka 10 gonna. Ekkanisa ya Katonda ey'amazima twalaba nti ekkanisa ya nsi yonna ebuulira obubaka bw'abamalayika abasatu, erina obubaka obw'ebyobulamu nga mu ngeri ey'enjawulo ekkanisa ya Katonda eno erina omwoyo w'obunnabbi. Kanisa ya Katonda eno erina omwoyo w'obunnabbi era nga bw'onaagenda mu kitabo kino ekyakubikkulwa essuula 19 olunyiriri olw'10 Bayibuli egamba nenvunama mu maaso g'ebigere bye okumusinza, naŋŋamba nti laba tokola bw'otyo, ndi muddu munno era ow'omu baganda bo abalina okutegeeza kwa Yesu. Sinza Katonda kubanga okutegeeza kwa Yesu gwe mwoyo gw'obunnabbi. Bayibuli etulaga abooluganda tekkanisa ya Katonda eyasigalawo eyina omwoyo gw'obunnabbi. Ekirabo kino ng'ebirabo ebirala byonna Bayibuli byeyogera gye tuli. Bw'onaasomako mu Befeso essuula ey'okuna onyo olw'omunaana agamba kyava ayogera nti bwe yalinnya waggulu n'anyaga okunyaga n'awa abantu ebirabo.
mu kiseera eky'ekkanisa y'abatume Yesu we yalinnya mu ggulu n'awa abantu ebirabo. Mwoyo bwe yajja ku bayigirizwa, bwe yajja ku batume ku lunaku lw'e Pentekooti, bonna asoma Ebikola by'Abatume essula ey'okubiri batandika okwogera, balina ebirabo eby'enjawulo ebyabaweebwa. Bonna asoma B'Efeso essula ey'okuna olunyiriro lw'11 Bayibuli egamba nti era oyo naawe abalala okubeera abatume. Waliwo abatume ngabo Mukama yabatuma mu bifo ebyenjawulo okukola omulimu. Abalala bannabbi n'abalala ababuulizi b'enjiri nga nange bwe njiwulira kati, ye kirabo Mukama yagimpa. N'abalala abalunda, abasumba n'abayigiriza olw'okukkiriza abatukuvu olw'omulimu, olw'okutuukiriza abatukuvu olw'omulimu ogw'okuweereza, olw'okuzimba omubiri gwa Kristo. Katonda mu kuyita Mwoyo Mutukuvu yatuwa omwoyo. Mwoyo Mutukuvu n'ajja n'ebirabo, era ebirabo ebyo bye bino. Mulimu ekirabo eky'obutume, mulimu ekirabo eky'obunnabbi, mulimu ekirabo eky'okubuulira, mulimu ekirabo eky'okulunda, mulimu ekirabo eky'okuyigiriza. Katonda atuwadde ebirabo ebyo byonna ne mu biseera bino eby'enkomerero, ng'ensi ejjudde okutabulwa, ng'ensi ejjudde okulimbibwa, ng'ensi ejjudde okufeerebwa. Atuwadde ebirabo bino olw'okutuukiriza abatukuvu, okulaba ng'abaddu be n'abazaana be abamaze okubatizibwa nga tebannategeera ngeri gye baganye kweyisa, okuyita mu buweereza bw'ebirabo bino basobole okuba nga batuukirizibwa. Bayibuli egambye olw'omulimu ogw'okuweereza, olw'okuzimba omubiri gwa Kristo. B'Efeso essula ey'okuna olw'13 agamba nti okutuusa lwe tulituuka ffenna mu bumu obw'okukkiriza n'obw'okutegeera Omwana wa Katonda, lwe tulituuka okuba omuntu omukulu, okutuuka mu kigera eky'obukulu obw'okutuukirira kwa Kristo. Ekigendererwa lwaki Katonda atuwadde ebirabo bino byonna si bantu kufuna ssente. Newankubadde nabbi Katonda gwawadde ekirabo ekyo asobola okugayirira bizinesi, naye abasumba ebirabo batunda bitunde. Tuli ku mulembe basabona banyama babagalwa ng'abantu ebirabo Mukama be yabawa, eby'obutume, eby'okubeera bannabbi, ey'okubeera abawonya, ey'okubeera abasumba, babikolamu bukozi ssente, endiga ne zibeera eyo ne zikangayira, ne babeera mu kwavuwala kubanga omusumba waabwe yasoma psychology, amanyi manipulation, amanyi engeri gy'aferamu abantu be n'abalowoozesa nti abatuusa eri Katonda, naye nga bufere obuwedde emirimu, naye nga bulimba bufuusa magic busamize. Tuli ku mulembe guno abagalo b'Oluganda ng'amasaba gaali emabega ge bakolanga kateni eza bulaka gavaayo gali ku olutaali, bakozesa ne Bayibuli ng'ekigambo naye nga tebakiteekesa mu nkola, tebakisoma. Kyova olaba tuli ku mulembe ng'omukazi asobola okubanga ebigambo bya Bayibuli tabikootinga naye ng'agamba kimu ky'omusumba wange agamba. Banja bafiiriddwa obufumbo bwabwe, banja beyawudde ku nganda zaabwe nga balinga abagenda mu refugee camp ew'abasumba bwabwe lwa bufere. It is magic. Omuntu nakugamba nti amazzi gano gotutte bw'onaaganywa, soda ono gw'onywedde bw'onamweyira bwe naakunaaza. Abakazi bangi abavunaanyizibwa bazze mu makanisa gano agafuuka amasabo ne bagenda mu mbeera ey'okwambululwa, bali mu kulimbibwa, bali mu kuferebwa. Oluganda n'atunda ebibye, n'atunda poloti, n'atunda ekyapa, n'okwewola ne yeewola, n'akyusa n'amannya ne yeegaana ab'ekika kye n'agakyusa n'ogakyusa. Abaana bangi abali webweru w'eggwanga embeera zibatabudde kubanga bwe yatuuka eyo ne bamukwasa omusumba amusabire, omusumba n'atandika okukola manipulation. Bwe yakomawo teyategeeza baluganda, n'atandika okubanga obwongo amuwadde ebiragalalagala, obwongo abukyusizza. Tulina bangi nammwe abawulira ebigambo bino n'ababira bamunjulira mu Uganda yaffe wano ne mu nsi endala nga bafeera bawedde emirimu nga balinnya ku mbuto z'abooluganda nga beebase ne ba church members bonna ne babamalayo ne bafunisa embuto kubanga baffe
ffere benoonyeza byabwe naye mukama bwe yatuwa ekirabo kino eky'obunnabbi bwe yatuwa ekirabo ekyokubeera ababuulizi bwe yatuwa ekirabo ekyokubeera abasumba bwe yatuwa ekirabo ekyokubaako engeri gyetuweereza mu kanisa ye kwe kulaba nga abaddu be n'abazaana be bakula okuva mu kigero ekimu okutuuka ku kigero ekirala kwe kulaba nga ekkanisa ya Katonda ebeera ekkanisa etuukiridde. Bayibuli etugambye nti era oyo n'abawa abalala okubeera batume n'abalala okubeera bannabbi n'abalala babuulizi n'abalala abalunda n'abalala abayigiriza. Bw'otunuulira ekkanisa zaffe olunaku olwaleero tulina ekkanisa ng'abasomesa batono, tulina abasumba kubanga ekyo kirabika okubanga kiri strongo nnyo, tulina abayita ba aposo kubanga bw'agamba abantu nti ye aposo mutume alabikira ddala okubanga byayogera byebyo, tulina bannabbi nga bw'anaagamba nti nze ndi muddu wa Katonda, nze nabbi so and so, ensi ejja kukankana kyanguyira okukola ssente. Kanisa esinga olunaku olwaleero zirina basumba. Ekkanisa esinga olunaku olwaleero basomana nyabo ekiraba abantu kye baatwagusooka okutwala kwe kubanga batugamba beetuma amannya gali ag'amaanyi, obuminsane, apostolos, omutume, okutuma, commission, okusindikibwa ewala eyo. Katonda yatuwa ekirabo eky'abannabbi era bw'onaasoma endagaano eno empya Bikolwa Batume Ssuula 13 olunyiri olusooka Bikolwa 13 olusooka Bayibuli egamba mu Antiyooki mu kkanisa eyo waaliyo bannabbi n'abayigiriza. Ebirabo bino byonna nga tukayanira ebirabo okubeera abatume, okubeera bannabbi, okubeera abawonya, waliyo n'ebirabo ebirala omuli ebyokuyigiriza abantu ekigambo kya Katonda. Naye lwaki abasumba basinga obungi leero ku mulembe guno gwe tulimu bettanidde nnyo okuwonya? Ekyo kyekirabo Katonda kyokka kyagaba. Bayibuli etugambye nti ebirabo bino Mukama abituwa olw'okugasa ekkanisa, okuyigirizibwa ku mulembe guno. Abooluganda baagalwa, ko tetukwetaaga. Bw'onaasoma Bayibuli mu kitabo kino ekya Bikolwa Batume Ssuula ya 21, Bikolwa Batume Ssuula ya 21 olunyiriri olw'omwenda n'olw'ekkumi, Bayibuli egamba naye oyo yalina abawala bana abataamanya musajja abaalagulanga bwe twalangawo ennaku ennyingi e Buyudaaya, n'avaayo omuntu nnabbi erinnya lye Agubo. Naye oyo yalina Bayibuli etugamba nti eyogera ku bannabbi, bonaayogera ku ba Ana, bonaayogera ku baani, bonaayogera ku bannabbi bangi bajja boogerwako okuyita mu byawandiikibwa. Era ezimu ku nsonga lwaki ku mulembe guno basobola nnyabo amakanisa mangi tegayina kirabo kya bunnabbi, bali mu kizikizo. Obufere bwe balina bunnabbi bwabwe bwa kifere, kyova beenoonyeza ssente, beenoonyeza byabwe. Omala okutuula mu layini eya kansolingi n'owandiika ku kipapula n'omugamba nti nze bwe guno buzibu nnyina, nalemerera okuzaala, obufumbo nabugenda mu mwaka 2016, kati mmaze emyaka 8, ono tuli mu 2 bweti, kati sifunanga mwana, omusajja agenda kungoba, gwe kennyini ne weewandiikako. Ye bw'agenda eri n'asoma n'amanya ebizibu ebikusumbuwa, kati ogenda okujjanga amanyi. Amakanisa agasinga obungi n'obufere, obunnabbi n'obukolebwa byonna ebimu munjulira nammwe abawulira ebigambo bino era ababiraba nti abasinga buferebwa lwa nsonga. Tosobola kubeera nabbi wa Katonda w'amazima ng'omenya ebiragiro bye, kubanga Bayibuli etegeeza nti Mwoyo wa Katonda aweebwa abo abagondera ebiragiro bye. Bw'onaasomako mu kitabo kino ekya Bikolwa Batume Ssuula 5 olunyiriri olwa 32 Bikolwa 5:32 agamba atya, Bayibuli egamba naffe bajulirwa b'ebigambo ebyo, era n'Omwoyo Omutukuvu Katonda gwe yawa abamugondera. Mwoyo wa Katonda taweebwa bajeemu. Mwoyo wa Katonda aweebwa abantu abagoberera ebiragiro bya Katonda, abagoberera ekigambo kye. Kitegeeza tetusobola kubeera na nabbi w'amazima ku mulembe guno ng'ayigiriza abantu okuuma Sande. Bayibuli nga lagyogereza nga tasobola kubeera nabbi wa Katonda w'amazima. Era kyova olaba weetunzeeko ebibyo, era kyova olaba bakufeze, era kyova olaba mukazi wo baamuzaalamu, era kyova olaba abaana b'olina omukaaga ewuwo, abasatu b'olina sebaba olwa nsonga
ensonga eyo gyogenda bannabbi abo tebakwata biragiro bya Katonda. Katonda Bayibuli etugambye Katonda mwoyo we amuwaabo abamugondera. Tosobola kubeera nabbi wa Katonda wa mazima nga gwayigiriza abantu okulya embizzi. Tosobola kubeera nabbi wa Katonda wa mazima nga gwayigiriza abantu okumanya sabiiti ya Katonda. Tosobola kubeera nabbi wa Katonda wa mazima ng'oyigiriza abantu nti okufa muntu bw'afa alina kyategeera. Tosobola kubeera nabbi wa Katonda wa mazima ng'obakubiriza okusinza n'okusinza ebifaananyi. Mwoyo wa Katonda agaba ebirabo eby'omwoyo aweebwa abo abagondera Katonda. Yensonga lwaki olunaku olwaleero bye tulina obusinga obungi bannabbi ba bishopole ne bw'anaasooka nga abalaga nti abulira bayibuli ajja tuuka waatuuka abaguze soda ng'abagamba nti soda olukumi buno bwa Fanta ate nawo pulastika sina wa cupa kubanga n'empooma eyawukana. Ajja kutegeeza ti mwana tu mitwalo 5 mitwalo 10 ole rayisi ole buleedi ole biki ole wota ofune byogira ole kando n'ebirala ebiringa ebyo kubanga anoonya nsimbi tasobola kubanga alina omwoyo wa Katonda lwa nsonga mujeemu. Ebyo ebyamagero ekisinga okusumbwa ku mulembe guno kwe abantu okulowooza nti sitaani ye Katonda yekka yakola ebyamagero ne sitaani abikola. Sitaani asobola okulwaza, asobola okuwonya. Bayibuli kyeva etugamba so si kyamagero kubanga ne sitaani yeeraganga malayika ow'ekitangaala. Oluganda omwagalwa njagala kutegeeza ebigambo bino bitegeere era obitegeerere ddala. Omuntu asobola kubeera nabbi wa Katonda w'amazima ng'ayigiriza abantu okumasande olunaku olubereberye n'aleka sabiiti ya Katonda ey'amazima. Tosobola kubeera nabbi wa Katonda w'amazima Katonda n'akuwa omwoyo we ng'oli mujeemu. Ogwo omwoyo mulala nnyo ogukozesa gwa setaani. Ensonga lwaki amakanisa agasinga obungi leero tegalina kirabo kya bunnabbi kubanga tegagondera amateeka ga Katonda. Ebintu biri bibiri ebitambula byonna etteeka ne bannabbi. Bw'onaasoma ekitabo kino ekya Yeremiya essuula eya 26 olunyiriri olwokuna paka ku lw'omukaaga Bayibuli egamba nti era obagambe nti bw'ayogera Mukama nti bwe mutampulirize okutambuliranga amateeka gange ge ntadde mu maaso gammwe okuwulirizanga ebigambo bya bannabbi bange bannabbi be mbatumira okugolokoka ng'okugolokoka mu makya ne mbatuma naye mmwe ne mutawuliriza. Kale ndifuusa ennyumba eno okuba nga Siro era ndifuula ekibuga kino ekikolimo eri amawanga gonna ag'omu nsi. Bayibuli bonna agisoma mu kitabo kino ekya Yeremiya 26 olunyiriri olwokuna paka ku lw'omukaaga. Bayibuli etulaga Katonda ebintu bino ebibiri amateeka ge ne bannabbi batambula bonna. Bayibuli kyeva etugamba nti tudde eri amateeka n'obujulirwa. Obujulirwa bwa bannabbi obanga tebyogera ng'ekigambo ekyo bwe kiri mazima obudde tebugenda kubakeerera. Njagala kutegeeza omwagalwa tosobola kwawula bunnabbi na buwulize. Kitegeeza nti bannabbi be tulina leero ku mulembe guno abatakwata biragiro bya Katonda balimba bafere. Era bw'onaasoma mu kitabo kya Kukungubaga essuula ey'okubiri olw'omwenda Bayibuli egamba ti emiryango gye gibuulidde mu mateeka. Her gates are sunk into the ground. Emiryango gye gibulidde mu ttaka. Agizikiriza amenye ebisiba bye. Kabaka we n'abakungu be bali mu mawanga eteri mateeka. Weewaawo bannabbi be tebalaba kwolesebwa okuvudde eri Mukama. Ensonga lwaki mu kitabo kino ekyakungubaga mu biseera bya Yeremiya awandiika n'agamba ti ensonga lwaki bannabbi ba Mukama tebafuna kwolesebwa kuva eri Katonda kwe kubanga ebiragiro bye babisuddewo. The law is no more. Her prophets also have no vision from the Lord. Tosobola kufuna kwolesebwa oluganda omwagalwa gwe yeeyita nabbi eri awulira ebigambo bino ng'ebiragiro bya Katonda tobikwata. Gwe kennyini weefuula dda Katonda. Olemereddwa okusaamu kitabo n'ennyoka ekitiibwa. Olemereddwa okwewala obwenzi. Zipu efuuse zipu. Katonda tasobola kwogera naawe kubanga bw'oba toli muwulize awatali biragiro bye tabaawo vision. Ekitegeeza b'oluganda baagalwa abawulira ebigambo
bino era babiraba oyo mwoyo alungamya abo balala mulala si wa Katonda. Kyova olaba enkola y'essabo n'enkola y'amakanisa bweri nti osabo gwe baloga gwe bongera ne mu makanisa gano bw'anaakonya okugulu bizinesi ng'edobonkana bw'anaatereza bizinesi ng'ongulu omwana kizibu ku kizibu kubanga eno bizinesi akolanga musawo muganda. Ensonga lwaki amakanisa agasinga obungi leero njagala okitegero kimanye tegalina mwoyo wa bunnabbi. Bannabbi be balina babicupuli kubanga tebagoberera biragiro bya Katonda. Kubikula Essula 12:17 agambye ogusota ne gusungwalira omukazi ne gugenda okulwana ab'omusadde lye abasigalawo abakwata ebiragiro bya Katonda era abalina okutegeeza kwa Yesu. Ebintu bino ebibiri tosobola kubyawula, tosobola kwawula biragiro bya Katonda. Kyova olaba njagala kukinyweza nabbi yenna ayigiriza abantu okwata Sande ne baleka Sabbiiti si wa Katonda. Nabbi yenna ayigiriza nti mmanyanga amateeka gavaawo oyo si wa mazima, mwoyo mulala nnyo. Actually tali inspired ti Katonda si yamukoleramu naye sitaani awedde emirimu yali mukoleramu ye kubanga naye mukozi wa byamagero. Yensonga lwaki ku mulembe guno baagalwa njagala gwe nange tegere tumanye engeri gye tuyinza okugezesa gye tugenda okutesitinga gye tugenda okuzuula ti nabbi ono wa mazima nabbi ono wa bulimba. Ekisooka ekigeze ekisooka bw'onaasoma mu kino ekyakubala Essula 12:6 Bayibuli egamba n'ayogera nti muwulire nno ebigambo byange obanga munaabanga mu mmwe nabbi. Katonda agamba bwe munaabeera mu mmwe nabbi nze Mukama neetegeezanga gy'ali mu kwolesebwa n'ayogeranga naye mu kirooto. Bayibuli etuwa ebintu bibiri ekitegeeza nti Katonda yayogeranga ne bannabbi okuyita mu birooto ne mu kwolesebwa. Njagala kutegeeza mwagalwa ne mu kiseera kino Katonda alina bannabbi era Katonda ekkanisa ye yasigalawo erina omwoyo w'obunnabbi ng'omuntu ono yagezesebwa era nga ne leero bwe tutunulira testi zino osobola okutuyamba okutegeera nabbi ow'amazima. Naawe osobola okuzegezesa Katonda ateeka okwogera naawe okuyita mu kwolesebwa ne mu birooto. Tuli ku mulembe guno nga buli muntu alootaloota naye njagala otegeera omanye nti Katonda asobola okutuwa ekirooto okutulabula. Ng'onaba osomyeko mu Yakobo 3:3 ategeeza Katonda atuwa ekirooto olw'okutulabula naye mu ngeri endala buli Katonda kyatuwadde nga kirabo kya mazima ne sitaani aleese ekicupuli. Ng'ogyeko okuba nti ekirooto kisobola okuva eri Katonda ne kiva eri sitaani wasobola okuba mu mbeera yokusatu osobola okufuna ekirooto lwa kulya bubi lwa kulowooza nnyo n'otuuka okwebaka ebirowoozo bino bisigala nga bitambula ne bisigala nga birawuna nga binoonyereza. N'olw'ensonga si buli kirooto ky'oloota munaloose ndya ennyama naloose nze mu kibiina okumanya nga sitaani mubi. Katonda Bayibuli gye tusoma tugyetegereza ebirooto byonna bye byabangawo abantu baddangayo eri Katonda ne banoonya. Naye ku mulembe guno abantu bakola ne manuals balina n'obutabo osanga batunda ebitabo ku makubo nga babutunda nga bagamba nti bw'oloota nga ogwa mu kinnya kitakoma kitegeeza kino kye kigenda okubaawo, bw'oloota empologoma nga ekugoba kino kye kigenda okubaawo, bw'oloota ennyama ng'ogirya ogenda kufiirwa, bw'oloota ng'ozeeyo mu ssomero mwoyo gwakudda mabega. Omusawo muganda akugamba kati baako kyokola waliwo akuloga leeta kino leeta ejjiba leeta enkoko leeta ente leeta embuzi. Omusumba n'akugamba ojja kuleetayo emitwalo 10 nkusabire nkwambulule. Njawulo ki ku mulembe guno omujjudde abafeera abasumba n'abeeyita bannabbi n'abasawo abaganda? Njawulo ki eriwo? Bayibuli egamba yatuwa buwa naffe tukole tutya. Naye ku mulembe guno kw'osanga abasumba nga basimbizizza abantu layini ez'okufuna amazzi agaddugala mu mazzi ga mukisa, n'osanga amazzi agafiiramu ebimese, n'osanga amazzi agafiiramu n'omulambo olinga agatunda. Soda ono alimu n'obutwa akendeeza obulamu ng'Oluganda agamba banne nti bwe mumunywa agenda kuwonya endwadde zammwe ez'omubiri n'ez'omwoyo n'ez'ebyamaka. Katonda akola bw'atasobola kukola bukozi.
Katonda ayogera ne nabbi yenna okuyita mu birooto ne mu kwolesebwa. Kati bano abatandika okubala ebibatu n'agamba nti bw'osangamu emu olwo ebeera ategeeza ssente. Waliwo n'abalina zodiac signs kyebaba bazaalibwa Sande, kino kye kigenda okubaawo. Kati akaboneroko kano ke kano. Abagenze mu maaso okwebuuza ku bafu, abagenze horoscope, abatunuulidde ebire, abapimye ebibatu byabwe, abeetegereza ebigere byabwe, abeetegereza amanya gaabwe n'ebirala, obwo bwonna bunnabbi bwa kifeere. Katonda tayogera na muntu kuyita mu bibatu. Katonda tayogera na muntu kuteeka mu busaale n'asooka bunyeenya. Katonda tayogera na bantu mu kubanga okutte ebbaafu ogitaddemu amazzi, okutte butto oba oil n'omusuulako. Tibw'omusuulako engeri gy'atambuddemu n'ozuula nti kino kona kyayagala nkole. Bw'atyo si bw'akola. Katonda takola bw'atyo nti Mukama njagala njogere nange, n'obikkula Bayibuli ewasooka n'ogibikula ng'egamba tebalina omukisa abafu afiira Mukama waffe, n'obikkula awalala. Omuntu azaalibwa omukazi wa nnaku si nnyingi, ojja kwetugira bwereere. Mukama takola bw'atyo. Nabbi yenna ayogera naye kuyita mu birooto, kuyita mu kwolesebwa. Ekigezo namba 2. Bw'oba onaakebera nabbi ow'amazima ku mulembe guno gwe tulimu oluganda omwagalwa, ogwanya okutegeera n'okumanya nti nabbi byayogera byonna bigwanya okuba nga 100 ku 100 bituufu. Ng'ogyeko okuba nti Katonda yeyoleka naye okuyita mu birooto ne mu kwolesebwa. Nabbi byayogera byonna. Yeremaya 28:9 agamba, nabbi alagula emirembe, ekigambo kya nabbi bwe kirituukirira, kale nabbi alimanyibwa nga Mukama ye yamutuma mazima. Bannabbi bangi beerembese ne bakola prophecy ezitaliiyo ez'obufere, n'ebimu babirangiridde luvannyuma nga bibaddewo. Kyekyo nakibagambako onaatandika okutuwuddisa n'akola manipulation. Abantu bangi abadde wano mu kiseera bakaluka ka America nga bagamba nti omukyala y'anaawangula, omukazi y'anaawangula, naye bimala kuvaayo lizatu ne zivaayo ne batulaga nti olwo baprofesayinga kubanga bafeera bawedde emirimu. Nabbi yenna okuggyako nga condition prophecy ayogera ebinne bitatuukirira tasobola kubeera wa mazima. Ne bw'aba ayogera 99% bituufu, kitegeero manye nti ebimu bisobola okutuukirira n'ebigwanya otuukirira nga Bayibuli nga bw'ayogera. Ekigezo namba 3. Nabbi yenna ow'amazima kimugwanira okuba ng'akkaanya n'ebyawandiikibwa. Nabbi yenna ayigiriza nti abafu osobola okwogera nabo. Nabbi yenna ayigiriza nti amateeka gavaawo. Nabbi yenna ayigiriza nti sabbiiti lubeera sabbiiti ye Yesu mwennyini sobola omukkiriza. Nabbi yenna abulankanya ebiragiro bya Katonda, atayigiriza bantu Bayibuli nga bweyigiriza. Basaba bannyabo tasobola kubeera nabbi wa Katonda w'amazima. So ekigezo kino Bayibuli nga bweruga mu Isaaya 8:2 tudde eri amateeka n'obujulirwa obanga teboogera ng'ekigambo ekyo bwe kiri mazima, temuli musana mu bo. Nabbi yenna ow'amazima ebigambo byayogera bigwanya okuba nga bikkaanya ne Bayibuli. Bw'ogenda eri nabbi n'akutegeeza tiwakuteeka empeta kutu osobola okwogera n'abaafa, oyo nabbi wa bulimba, si wa mazima. Luka misana ng'ensi ekola etya ng'eraba. Ekigezo namba 4. Nabbi yenna ow'amazima ateekwa okuba nga akkiriza mu Yesu okuba Katonda n'omuntu. Nabbi yenna ow'amazima abooluganda baagalwa ateekwa okuba nga akkiriza nti Yesu yajja mu mubiri. Ateekwa okuba nga akkiriza nti Yesu yajja nga 100 ku 100 Katonda ate era nga 100 ku kinnaakyo muntu. Bbaluwa ya Yokaana esooka essula ey'okuna onyo olusooka paka ku lwokuna agamba atya? Bayibuli egamba era neyogera ebigambo bino egamba etya? Bayibuli egamba bwetyo, agamba abaagalwa temukkirizanga buli mwoyo naye mukemenga emyoyo obanga gyava eri Katonda. Kubanga bannabbi abobulimba bangi abafuluma mu nsi. Mutegeererenga ku kino omwoyo mutegeererenga ku kino omwoyo gwa Katonda. Buli mwoyo ogwatula nga Yesu Kristo yajja mu mubiri nga guvudde eri Katonda.
kwogenda okutegera omwagalwa nti nabbi byayogera mazima bya Katonda kwe kubanga akkiriza nti Yesu yajja mu mubiri, kwe kubanga akkiriza nti Yesu 100 Katonda ate era 100 muntu yajja mu mubiri guno. Nabbi yenna ayigiriza ekyawukana ku ekyo bassebo ne bannyabo tasobola kubeera nabbi wa Katonda w'amazima. Ekirabo ky'obunnabbi kyaweebwa ekkanisa. Katonda alina obukwakkulizo bubiri. Kyekisooka okugondera etteeka, okugondera bannabbi be. Ekkanisa ya Katonda y'amazima ekuuma amateeka ge era ekivaamu neddizibwa ekirabo eky'obunnabbi nti Katonda tasobola kukuwa kirabo kya bunnabbi nga toli muwulize. Nabbi ayawukana ku Bayibuli byeyigiriza ali embizzi nga Bayibuli egigaana. Nabbi yenna alakuuma Ssabbiiti ya Katonda y'amazima, Saturday nga ne bw'aba agisomye agitegeera ddala nti lunaku lw'omusanvu Ssabbiiti lweyogerako lunaku lwa musanvu. Nabbi yenna ayigiriza abantu ti omuntu bw'afa agendawo mu Geyeena, simanyanga agendeddewo mu ggulu, nga Bayibuli eyigiriza birala tasobola kubeera nabbi wa Katonda w'amazima. Katonda kyava akuyita etuntu lino eryaleero oluganda omwagalwa, ayagala okuyita mu kkanisa ya Katonda y'amazima eyasigalawo eyigiriza Bayibuli nga bweyigiriza. Weekuume bannabbi ab'obulimba abambadde engoye, abambadde eddiba ly'endiga naye nga misege giwedde emirimu. Njagala kukola oluganda omwagalwa olinga gwe baaloga, olaba n'ebifaananyi byokola, okola bya musumbawo, tokola bya Yesu. Ebigambo by'oyogera togamba nti Bayibuli egamba, naye kimu bibiri musumba wange agamba. Katonda atuyita abooluganda abaagalwa tuve wansi w'okufeerebwa. Mu kiseera kino abafere beeyongedde, mu kiseera kino abakola omuceere nga balowooza nti gwabwe mikisa beeyongedde, mu kiseera kino abakola boota beeyongedde, mu kiseera kino abakola soda beeyongedde. Katonda atuyita atuzibudde amaaso tuve mu kulimbibwa, tugenda kutunda poloti n'abaana tubaweeyo ne saddaaka tuziweeyo nga tuyingira mu kuferebwa. Obufere obweyongedde leero Katonda ayagala bukutaasa ettuntu lino eryaleero oyingire mu kkanisa ey'amazima eyina ekirabo eky'amazima eky'obunnabbi, kubanga ekwata ebiragiro bya Katonda. Ng'ekkanisa eyo si ndala, y'ekkanisa ya Seventh Day Adventist Church. Bw'obanga gy'oli oluganda njagala kukola ettuntu eryaleero nakutegeezezza nti okuwatibwa kwa Ssabbiiti eno ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwa Novemba ojja kuba ku nnamba 0702084832. Waayo obulamu bwo leero eri Yesu yakufiiririra osobole okuba nga okuumibwa, akuteeketeekewo olukomera okuba mu basajja n'abasumba baffere abeeyita bannabbi naye nga munda gy'emisege gifukula. Njagala kusaba naawe ali eyo olunaku olwaleero nga bakuggyeeko byonna, obufere bweyongedde, bakufeze, omwana omuwaddeyo, amaka go agafiirwa, ettaka olitunze, osanyusa musumba, bakonya kugamba siga esaala zaabwe ziri mu bibinja. Yesu akuyita leero ojje mu kkanisa ey'amazima, kubanga gy'oli njagala kusaba weewombeeko olw'okusaba. Katonda affe omukulu w'omugulu twagala okwebaza nate olw'ettuntu eryaleero. Tukwebaza Mukama bw'osiimye okwogera gye tuli nate mu ngeri ey'enjawulo. Weebale bw'otuwadde okulabula okufaanana bwe kutyo, okutulabula okuva mu maanyi g'omulabe Sitaani, okutulabula okuva wansi w'obulimba obw'ebyamagero obuli mu kwekukuma, omuli okubala ebibatu, omuli okusoma zodiac signs, okulaguza ebire, n'otuyita ku kigambo kyo. Nsaba oteeke okukebera okw'enjawulo ku maaso gaffe. Nsaba oteeke Mukama ekigambo kyo mu mitwe gyaffe ne mu minywa gyaffe. Twogere ekyo ekigenda ozimba abantu, twogere ekyo ekigenda otusaanyiza eggulu okusinga okwekolera essente, kubanga twaweebwa buweebwa naffe tuwe buwi, kubanga kyekirabo kyotuwadde. Kyenva nsabira owooluganda ali wansi w'obuwambe olw'amasabo gano agavayo emabega ne gajja mu bituuti leero, nsaba omusumulule. Buli wagenda mu kkanisa babeera mu kumugobako mizimu. Taata nsabidde afaanana bw'atyo omwerokolere ggwe mwennyini ave wansi w'omulabe Setaani. Taata ajje afuuke omuddu omujjuvu ng'akuweerezera nga batizibwa. Ogulumizibwe nnyo obw'ekitiibwa naffe tuwa omukisa bulijjo ku bwa Yesu mulokozi waffe tusabye. Amiina. Mukama akumpere omukisa.